Mu mawulire ge tuyinawo enkya y'olunaku olwaleero gano mawulire malungi nnyo naddala eri bannakibiina ekya National Unity Platform bannakawempe na buli muntu yenna akkiririza mu kibiina ekya National Unity Platform ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze we oluvannyuma lw'embeera eyateereddwawo ennaku eziyise naddala oluvannyuma lwa wiiki eno gye tulimu yennyini bwe yatandikira kanso Erias Lwimbazi Nalukola finally agenda kuba nga alayizibwa essaawa eno yennyini olunaku olwaleero gwa mpuliriza zigenda kuba ssaawa ngenda zikugamba wano ku Parliament ey'eggwanga erya Uganda. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tugakutuusaako ngera bulijjo nga bwe nzize nkugamba biki ebizize bibaawo era nga bw'ozize ng'obiraba ku mukutu guno kakati sooka osubscribinge okwate n'ekkade ka notification nsooke ate ndukuseetulire nga stage bw'ogiraba ekyo ky'olabaawo kirindiridde kanso Erias Lwimbazi Nalukola eyawangula akalulu akakawempe North okubeera nga addira omubaka amanyiddwa nga Segirinya Muhammad Mbigere omugenzi ng'omubaka akiikirira abantu ab'ekawempe North. Wabaddewo kalumanywera ku nsonga eno oluvannyuma lw'okubeera nti akakiiko k'ebyokulonda kalangirira Erias Lwimbazi Nalukola abakulu ne bagezaako okwagala okumugaana okubeera nga alayira. Wabaddewo ddire oba okulindiriza okutategerekese kuki kwe kubadde kuvudde. Erias Lwimbazi Nalukola engeri gy'ali munnamateeka n'alumba akakiiko k'ebyokulonda nga babuuza kiki ekigenda mu maaso. Pressure bwe yayitiridde nga ku social media emboozi yeeriko, nga ku TV ez'enjawulo radio stations emboozi yeeriko, nga buli omu yeebuuza kiki ekigenda mu maaso. Ab'ekibiina ekya NRM baavaayo mabegakaawo ne bategeeza nti tugenda kugenda mu kkooti tubeere nga tuloopa omusango guno nga tugamba nti akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi keekobaana ne Erias Lwimbazi Nalukola ne babba akalulu kaffe aba NRM nga bwe bagamba. Wabula we twogerera kakati ebyo byonna bituuse okubeera nga togenda kuddamu kubeera ng'obiwulirako gwa mpuliriza oluvannyuma lw'okubanga ne stage w'enjogerera yamaze dda okubeera ng'eteekebwa. Erias Lwimbazi Nalukola agenda kuyimirirawo woolaba ggwe ku mukutu gwa Red Zone TV awo wennyini wagenda okuba ng'ayimirira abeere ng'akuba ebirayiro ku ssaawa 6 zennyini era nja kukusaba obeereko ku mukutu gwa Red Zone TV byonna togenda kubanga obisubwa mu kizimbe ekya Parliament y'eggwanga erya Uganda. Kanso Erias Lwimbazi Nalukola yamaze dda okunekaanekana era yeetegekera okubeera ng'agenda kulayizibwa ng'omubaka ajjudde owa Parliament akiikirira abantu ba Kawempe North. Nga bwe nkugambye kino kiwulire yamaze dda okubeera ng'anekaanekana era alindiridde essaawa yokka okubeera ng'agenda ku katuuti kali nga bw'okalabye akuba ebirayiro bye ng'omubaka agenda okukiikirira abantu ba Kawempe North. Kakati nno bino bizze bibinga eby'obuwaze oluvannyuma lwa sipiika akubiriza Parliament emabegakaawo yavaayo n'ategeeza nti ze bannange ng'abigamba leader of opposition ze bannange simanyi era sikimanyanga nako nti Nalukola yawangula. Bino nno bannayuganda bangi naddala bannakawempe baabirabanga akakodyo ak'okugezaako okudeeyinga obuwanguzi bwa kanso Erias Lwimbazi Nalukola. Kakati we bwazibidde olunaku olwajjo oluvannyuma lwa pressure eyateereddwawo ekitongole ekimanyiddwa nga Uganda Printing and Publishing Corporation ne bawalirizibwa okugazeetinga Nalukola ng'omuwanguzi w'akalulu kano akabadde kagenda mu maaso mu bitundu eby'ekawempe akalimu okukubwa okwa ab'ekibiina ekya National Unity Platform emiggo ne bannamawulire ng'era bw'ozze ng'obiwulira mawulire ge tuzze tukuwa gw'abadde atambula naffe. Kakati wuliza Anita Amongo agambye eki mu mbeera ey'okuwalirizibwa, mu mbeera ey'okusoomoozebwa nga takyalina kyazzaako. Anita Amongo Naalongo ono nga yakubiriza Parliament y'eggwanga eya Uganda wulira kyakoze. Yagenze ku mukutu gwe ogwa X ekiro oba akawungeezi yagamba ekiro ekikeseza olunaku olwaleero Nalukola lwagenda okulayira olwaleero. Wulira Anita Amongo bw'agambye, I have received the official communication from the Uganda Electoral Commission along with a copy of the gazetted results. Wuliriza bulungi nnyo nti finally maze n'enfuna ekiwandiiko ekikakasiddwa era ekiri official okuva mu kakiiko k'ebyokulonda kakulembera Simon Byabakama Mujenyi ne kopi eva mu Uganda Gazette ng'erinnya bamaze okugazeetinga kanso Erias Lwimbazi Nalukola ng'omuwanguzi ow'akalulu akabadde kagenda mu maaso mu bitundu ebya oba mu constituency emanyiddwa nga Kawempe North. N'agattako ng'agamba, I will proceed to swear in the member of Parliament elect for Kawempe North in my chambers tomorrow at 12 noon. Nti ngenda mu maaso n'okulayiza oba n'okuteekateeka okulayiza omubaka yawangudde member of Parliament elect owa Kawempe North agenda okubanga addako olunaku olw'enkya lwe lwaleero lw'ompulirira. Essaawa zigenda kuba 6 ez'emisana kanso Erias Lwimbazi Nalukola agenda kuba alayira
era agenda kuba ebirayiro bye ng'omubaka ajjudde owa Kawempe North agenda okubanga addira abantu bano mbigere. I would like to congratulate Elias Luyimbazi Nalukoola on his victory. Anita Amongo nti njagala okuyozaayoza nesse kuyozaayoza yenna Council Elias Luyimbazi Nalukoola ku buwanguzi bwe bambi bwe yafunye okubeera nga kati ye mubaka agenda okubanga akiikirira abantu ba Kawempe North ku kaadi etali ndala yonna wabula ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati gwampuliriza bino byonna weetaaga okubanga obimanya. Njagala kubanga nkuwa mboozi ku mboozi, nsonga ku nsonga, sigala ng'ogoberera omukutu guno. Bino byonna ogenda kubanga obitegeera. Nkugambye zigenda kuba ssaawa 6 ez'emisana. Elias Luyimbazi Nalukoola wenjogerera yamaze dda okubeera nga anekaanekana, agenda kuyimirira katuuti nga bwe nkakulaze, ayimirire wali akuba ebirayiro bye ng'omubaka omujjuvu agenda okukiikirira abantu ba Kawempe North. Kino kibaddewo oluvannyuma lwa pressure eteereddwawo bannayuganda abasinzidde ku social media. Kibaddewo oluvannyuma lwa pressure eteereddwawo bannakawempe abalonda Elias Luyimbazi Nalukoola. Kiteereddwawo pressure oluvannyuma lwa pressure eteereddwawo bannamateeka mu kibiina ekya National Unity Platform. Nga bwe nakugambye, jjukira ekibiina kino ekya NUP kijjudde bannamateeka. Council His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njabava waggulu. Council ono ate nga ye Secretary General David Lewis Rubongoya. Council spokesperson w'ekibiina ate nga leader of opposition Joel Ssennyonyi. Council omulonde yennyini MP elect Elias Luyimbazi Nalukoola. Council ono nga ye munnamateeka w'ekibiina ekya NUP ali official amanyiddwa nga Council George Musisi. Council Alex Waiswa Mufumbiro. Council banji sijja kubamalayo. Gwe sigala ku mukutu gwa Red Zone TV stage nkugambye emaze okubeera ng'eteekebwa. Kakati gwatayagala kubeera ng'osubwa, beera ku mukutu guno n'emikutu emirala gyonna egy'enkyukakyuka naddala egikuwa amawulire ag'ekibiina ekya National Unity Platform. Council Elias Luyimbazi Nalukoola agenda kubanga finally akuba ebirayiro bye ng'omubaka omujjuvu era omulonde owa Kawempe North ng'addira Sseegirinya Muhammad Mbigere mu kulayira kw'ogenda okubanga olaba wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Sebabulidde Patrick Nzembeerawo era ngenda kujja mbere nga mbikutuusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.